to begin with the verse 47. naye tugenda kutandikira ku lunyiriri And we are going to begin with verse olw'amakumi 30. Bayibuli egambye nti abavubuka The Bible says the young men nabo balizirika will get weary. balikoowa They will faint. n'abalenzi baligwira ddala. The youth will fall tiring. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli bw'eyogera ku muvubuka When the Bible talks about the youth, eyogera ku musajja n'omukazi ali mu maanyi ge. it speaks about a man and woman in strength. Ayogera ku musajja n'omukazi atuuse mu maanyi g'alina It okuba speaks nago. about the man and woman who is having strength. Ekisooka nga mwalowoleza, The first thing that he thinks in the ekiso ekyokubiri nga mwakolera and the second he does in nga buli kye yeetaaga okukola and whatever he wants to do. munda mu ye mulimu amaanyi agasobola okukikola. Inside him there is something he can do. Era omuvubuka bw'aba ng'ayongobera, And even if the youth is losing ekyo strength, kiba kyewuunyisa. it is so not Kubanga good. omuvubuka ye muntu alina okukola amaanyi ge gonna. Because the youth has to work with all his strength. Yeebazibwe Yesu. Praise the name of God. Yeebazibwe Yesu. Praise the name of Bayibuli God. ayogedde ku bantu ba mirundi ebiri. Bible has talked about people two kinds. Eyogedde ku balenzi The first one is talking about the youth, n'eyogera ne ku bavubuka. and he has talked about the young man. Omuntu bw'aba ng'akyali mulenzi If a person is a young man ng'ali mu myaka gya kirenzi and he's still a young man, ng'alina endowooza za kirenzi, he has the thinking of a young man. ebiseera ebisinga abeera mu kwesuubiza. Most of the time he promises himself. Abeera ogamba bwe ndikula ndikola kino, He says, when I grow up, I'll do bwe this. ndikula ndibeera bwe nti. When I grow up, I'll be like this. Nze nzijukirira ddala bwe nali nga nkyali I mulenzi. remember when I was still a young man, Emizannyo egyange emikulu gyali ebiri. my jobs were two. Omuzannyo ogusooka gwalinga gwakuba bulooka. The first one was making bricks, Ne nzimba ennyumba ne nzimba n'eza kalina. and I would build houses and Nga flats. njogera kimu nti bwe ndimala okukula I would say that when I grow ngenda up, kuzimba kalina. I will build a flat Omulimu house. ogwokubiri And the second, twakolanga emmotoka we used to make vehicles. ng'ofuna enkuba n'empagi And when it is raining, ne weekolera emmotoka gy'oyagala. you make the car you want. Ngamba katandikula And I said, when I grow up, nga ngula fuso nga nvuga. I'll buy a fuso and drive. Eyo endowooza ya kirenzi. That is the thinking of a young man. Babeera mu biro bya kusuubira. They are in the days of making Buli promises. ky'atalina abassuwa nti bw'alikula gye kifuba. Whatever he doesn't have knows that he will get it when he Kubanga grows. mulenzi. Because he's a young man. Kati bw'atuuka myaka egy'ekivubuka, So when he is in the youth age, buli kye yageza, buli kye yalowoozanga, whatever he used to think about, ayagala akigezeeko alabe. he wants to fulfill it and try Kubanga it. munda mu ye Because inside of him, alina amaanyi ag'ekivubuka. he has the strength of the Era youth. omuvubuka bw'aba nga tategedde Katonda, And if the youth doesn't understand God, omuvubuka tafugika, a youth cannot be controlled. osobola kumubuulira ne kimala. You cannot advise him enough. Olina okuteekako amaanyi. You have to put on your strength. Kubanga buli kye yeegomba nga mulenzi, Because whatever he desires, awulira kati alina amaanyi agakikola. now he sees that he has the strength to Buli do kye it. yeegomba nga ng'akyakula, Whatever he desired when he was ng'akyali mwana muto, when he was young, awulira munda mu ye eryanyi erimuwaga. he feels inside of him now. Naye abantu abali bwe batyo, But there are people who are like that. Bayibuli etugambye baligwa The Bible says they shall era fall balisirika. and they shall faint. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the name of God. Neebaza Katonda ampangazizza. I thank God who has given me this age. Okuwangaala kuno kundabisizza ebintu. Because this age has made me see Bali many ku things. basajja n'abakazi I have seen men and women, abeetwala okuba ab'amaanyi, those who take themselves to be nga bakola strong, ebintu n'amaanyi, doing people nga strong, balabika ng'ab'amaanyi, being seen as strong, naye baba nga tebalindiridde but Katonda. you see they have not waited on God. Basobola okuwunzika nga bagudde. At the end they can fall. Bwe babeera nga tebamanyi Mukama, And if they don't know God, basobola okuwunzika nga at balemereddwa. the end they may fail. Yeebazibwe Katonda. Praise the name of Yeebazibwe God. Katonda. Praise the Lord. Ddako katini emabega katini nnyo. Make a small flashback Olowoozeeko mu biseera by'okulonda. and think about the days of election. Waliwo abasajja n'abakazi nga b'amaanyi. There were men and women who Naye were akalulu strong, akawedde kaali kasimu. but after the elections was not well. Basuula bammemba ba paalamenti n'okyewuunya. The members of parliament were put down. Gundi omuntu yenna atalina Mukama asobola okugwa. Everyone who doesn't have God can fall. Omuntu yenna ateekutte Katonda asobola Everyone okugwa. who has not hold on to God can fall. Njagala owulire
ng'osobola wegumye obiwulirize. Though you can manage, but please listen. Ky'owulira maanyi ng'okisobola. Whatever you feel you can manage in your strength, Weetaaga okwekwata Katonda. you need to hold unto God. Weetaaga okulindirira Mukama. You need to wait unto God. Weetaaga otambula ne Mukama. You need to walk with God Osobole okukituukako. so that you can reach it. Kubanga abakola ebyo byonna Because those who do all those Bakatonda bamutadde ebbali. and they have put God aside, Basobola okugwa. they can fall, Basobola okuzirika. they can faint. Yeebazibwe Mukama. Praise the Bayibuli Lord. egambye abavubuka nabo baligwira ddala. The Bible has said the young men N'abalenzi nabo and the youth balizirika. will fall. Bw'oba toyagala olemererwa ensi. If you don't want to fail here on earth, Eyeebase sooka omusuukusa omugamba abeeko ky'awulira. the one who is dosing may tell him to. Bw'oba toyagala kulemererwa nsi. If you don't want to fail Ne here bw'oba on earth, weeraba kaakano ng'olina amaanyi. and those who see you as if you have Ne strength, bw'oba olaba ng'ebintu bitambula nga bwe wabibala. even if you see things move the way you want it, Weetaaga Katonda bisobola okuyimirira. you need God for them to stand. Weetaaga Katonda bisobola okunywera. You need God for them to be established. Nze mmanyi eri ampulira. I know that somebody listening. Kankiddamu omulundi omulala. Let me say it for the second Ne bw'oba time. olaba nga bitambula nga bwe wabibala. Even if you see things moving as you wanted, Weetaaga okyusa obulamu bwo n'endowooza. you need to change your life and your mind. Okkakkane mu maaso ga Mukama. Humble yourselves before God. Otambule ne Katonda. Walk with God Osobole okuyimirira ennaku zonna so that you ez'obulamu can bwo. stand all the days of your life. Bayibuli egambye abavubuka baligwa. The Bible says the youth will fall N'abalenzi balizirika. and the young men will faint. N'egamba naye abo abalindirira Mukama. It says, but those who wait on God, Baliddamu buggya amaanyi gaabwe. they shall get renewed of their strength. Baliddamu buggya amaanyi gaabwe. They shall get renewed of their strength. Balitambula ne batakoowa. They shall walk but not get Balitumbira mu weary. bbanga ng'empungu. They shall soar with wings like eagles. Abalinda Mukama. Those who wait on Abantu bonna God, basobola okugwa. others may fall Singa baba nga tebeekutte if Katonda. they are not holding on to God. Naye abalinda Mukama tebagwa. Those who wait on God can never fall. Katonda bw'obanga If omulindiridde. you are waiting on God N'abaako waakujja. and He takes you from somewhere, Pulaani ya Katonda gy'oli. the plan of God towards you Tebeera yakukuzza mabega. is not to turn you backward. Wabula ebeera yakukujja wowooli. It is to push you forward, Akwongere ku ddaala eddala. to take you to another level. Abalinda Mukama tebagwa. Those who wait on God can never fall. Bayibuli egambye balitumbira mu bbanga The ng'empungu. Bible says they shall soar like eagles. Bwe nsoma Bayibuli, When I read the Bible, Katonda alina ebintu eby'enjawulo. there are things God that has that are different. Byagenda tugeraageranyaako ng'abantu. That He compares us like human beings, Okusinziira ku kyaba ayogerako. depending on what He's talking about. Bayibuli si yayogera. It's in the Bible which says, N'egamba tubeere bakolobakolobanga. and He says, let us be like those who Obwana are bw'emisota. wise like the serpents. Bayibuli si yayogera. It's in the Bible that says N'agamba nti genda eri enkoloto gwe omugayaavu. that you go to the axe if you're lazy. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda alina ebisolo eby'enjawulo by'atuwa okuba ng'ekyokulabirako gye. God has different things He can compare us with, Okusinziira ku ki ky'ayogera naffe. depending on what He's talking to us. Naye abalindirira Mukama But those who wait on God, alina ekinyonyi ky'abafaananya He has a bird He compares them with, ekiyitibwa empungu. which is called an eagle. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli egambye balitumbira ng'empungu. The Bible says they shall soar like eagles. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kati kankubuulire. Let me tell you, Ebinyonyi byonna ebiri ku nsi. all the birds under the sun, Teri kinyonyi kiyinza kutumbira nga mpungu. there is no bird that can soar up than Empungu bw'eba ng'esimbula ku ttaka. if an eagle is from the ground, Esimbulira maanyi gaayo. it takes on his strength N'eyambuka paka waggulu. and it goes to the highest point of the sky. Kati kankubulira esobola okumala waggulu. It can spend time down the sky Essaawa 4 oba 8 4 to 8 hours ng'eri waggulu tennaba kudda ku nsi. when it has not come down. Empungu esobola okutambula mayiro 100 An eagle can move 100 miles oba mayiro 2 or
bw'eba teriiko keya yonna if it has no care, esobola okuwangala emyaka 3 it can be 30 years. ate bw'ebanga erina keya oba eri mu zzu And if it has a nga care, bagirabira bulungi empungu it's in the zoo esobola and okuwangala emyaka 4 it can live for 40 years. kati kankubuulire esobola n'okuweza 5 And let me tell you, it can make it 50. eyo empungu That eagle, mayiro 200 okuva n'oba oliwa 2,000 miles from here, where can you be? e Masaka ziba 8 In Masaka district, it is 80 Mubende miles. ziringa 8 Uende, it's like 80 miles. eyo empungu That is an eagle. eyo empungu That is an eagle. eyo empungu That is an eagle. waliwo kye sinakolako lisaaki emala There is something I've